Omukyalo oyo golaba mu katambi agenze yeesule mu nnyanja, ennyanja emutte emumire afa aveewo ng'ekimwettisa kiki? Bbaawe yawasizza omukazi omulala oba yafunye muggya we. Omukyalo ono akoze ne bbaawe kuviira ddala nga bakyali baavu nga tebalina yadde n'ekikumi. Ne bafunamu akasente ne bazimba buli kimu ne beekulaakulanya akasente weekali. Omusajja alabye afunyemu kasente n'awasaayo omukazi omulala. Ono kyatakkiriziganya nakyo. Ono agamba kikafuuwe tasobola kufuma na muggya we. Tasobola. Okufuma ne muggya we wakiri yetta n'avaawo. Era akutte ekkubo ne yeetwala mu nnyanja yeesuulemu afa aveewo. Oyo omusajja gw'olaba amukutte ku mukono amusika amuggya mu mazzi. Y'amuggyeyo oli nga yeesudde mu mazzi gamutwala amire afe. Omukyalo ono agamba abo abakazi bajja be lwaki bbaawe teyabafuna ng'akyali mwavu? Lwaki abafuna kati ng'afunyemu ku ssente? Lwaki abakazi tebajja nga baali ludda wa ng'azimba bbaawe? Lwaki bajja kati ng'omusajja afunyemu kasente? Era atiisizza n'agamba nti yadde bamutaasizza okwesuula mu nnyanja naye lazima bw'abanga bbaawe akyalina omukazi oyo muggya we gwe yawasizza agenda either okwewa obutwa oba yeetekemu omuguwa yetta aveewo. Naye kale ate buno buba busiru. Buno buba busiru. Era ogenda kufa omusajja asigale ng'anyumirwa. Kuba jjukira omusajja tasobola kukutta direct. Newe yandibadde ayagala okukweggyako. Jjukira omusajja ayinza obba ng'ayagala kukweggyako naye nga tasobola kukutta. Kati gwomanyi ki nti oba bw'ofa ojja kuba omukoledde. Ojja kuba omukoledde. Goza lwaki afunye omukazi omulala nga gwe oli. Kitegeeza bw'onaaba ofudde era ajja kubeera happy. Talina kyagenda kusalwa. Kati ono bbaawe amulaba ng'omukadde, kati ono akaddiye ayagala kufunayoko ku buwala buno obutoototo obumuzzaamuko ku musaayi. Kakutuuseko vidiyo eno ogyewulireko naye mpe endowooza mu comment section awo. Omukazi ono ekyokwetta ye ansa entuufu oba yandibadde atisika aguma n'akuza abaana be. Oli n'amuleka eri naye n'asigala eno mu maka kasita ebintu tebabimuggyeeko. Amaka gasigazza g'alina wabula ye tayagala kufuma na mukazi mulala. Tayagala kumanya nti bbaawe alinayo omukazi omulala yenna. Vidiyo yiyo gimpereka like itambule tuke ku buli muntu yiyo. Nakawunde Goreti abadde agenda kwetta oba ayagala kwetta olw'oluvannyuma lwa bbaawe okumuzzaako omukyalo omulala. Goreti agamba nti tasobola kubeera ku nsi ng'alaba muggya we nga yeeyagalira mu by'obugagga bye bakoleredde ebbanga ne bbaawe nti waakiri okufa abe balekemu. Goreti ono akoze ne bbaawe kumala ebbanga kuva mu bwavu paka we bafunye kale okutereeratereeramukko, naye ng'omusajja kyakoze eky'amaanyi amusasudde kumuzzaako omukyalo omulala. Kati Goreti agamba nze okufuma ne muggya wange waakiri nfa. Ate ekirala agamba lwaki teyamuleeta mu biri ebiseera nga tukyali baavu. Lwaki amuleese mu kano akadde ng'olw'okuba afunyeeko ku busente? Nze okubeera ne muggya wange, okufumba ne muggya wange waakiri nfa. Era agamba nti bamutaasizza beebale naye era agenda kwetta. Agenda kwetuga oba agenda kunywa obutwa. Kakati nze ndabanga buno obusiru. Tosobola kuŋŋamba nti ogenda kera ku makya wette olw'okuba omusajja afunye omukazi aleese muggyawo. Mpozi wabanga omukazi oyo tebamuleese mu makaago nga bafunye gye bamuteeka, sigala eneewuwo mu makaago okuza abaana bo, beera mu mirembe gyo, buli kimu okirina, omusajja muleke. Abakazi abamu balowooza nti okwetta kiyinza okusitoopinga omusajja okola by'ayagala. Nedda baaba, ate nno oyinza okuba ng'omuwonyezza nga ggwe eddibu erimu ligenze.
mulimu abasajja nno abataluma kuluzinga bakazi bakoze nabo bbanga lyonna gye bali okitegeera kubanga kyandibadde kirungi nnyo omusajja yenna n'awa mukazi we gw'atobye naye okuviira ddala mu bwavu ekitiibwa kyandibadde kirungi nnyo omanya nti success gy'oliko olina omuntu yagikutuusaako nti byonna ne bw'obikola ne bw'ofuna bano abakazi abalala it's okay naye olina okuwa omuntu respect akuzimbye. Abasajja abamu kye bakola ki? Abasajja abamu kye batamanyi. Naye naawe mukazi gwe okera ku makya wette ogende mu nnyanja weesuule omwo amazzi gakumire ennyanja ekutte oba tolina kyozza baanawo bw'ogenda okutulugunya ng'ogenda kufa ogende ensi ate esigale ng'etambula mu maaso. Omusajja agenda sigala ng'akola by'ayagala okukola agenda sigala yeeyagala ate ajja funa n'omukazi omulala owookubiri. Okitegeera kakati tolowooza nti okwetta eyinza okuba solution ya buli kimu. Omukyalo ono mbu agamba nti yadde bamulemesezza okwesuula mu nnyanja afe agenda kwewa obutwa bw'aba teyeewadde butwa ajja kweyimbamu omuguwa yette. Kalina onuulira obusiru bw'abakazi abamunze buno mbuyita busiru. Gumira mu maka go gy'oli. Omusajja ekyokufuna omukazi omulala kiyinza obutakusanyusa naye tojja kumulemesa tojja kumugaana. Nze kyendaba omusajja ayinza okuba ng'alaba nti mukyala we gwe yeezimbye naye akaddiyeemukko n'asalawo afune omukazi omulala ayinza okuba nti amubeesabeesa amuggyako amuzaamuko kasaayi ono asigalewo nga omukadde w'ekkanisa abeerewo akuume ebintu byabwe buli kimu amaka makulu yagalimu naye afuneyo kali akajoojulu kaabakola ki kapepeya nako tekirina nnyo busitaani akirimu. So siraba lwaki mukazi gwe ate we oyagala okuva okwetta n'ova mu bulamu bw'ensi eno. Kuza baana bo muli bulungi omusajja akulekedde ennyumba kwegamba beera mu mirembe gyo. Baba omusajja talina kintu kyonna kyakuggyeko nga takugobaganyizza asiraba nsonga lwaki okola ki oyagala okwetta. So n'olwekyo abakazi abamu kino mukiyige nti omusajja gye buva ne gye bulaga oyinza obutamuli stopping akola kintu kyayagala wabula ye kennyini yasookera ku makya nagamba sina omukazi seetaaga. Mulimu abasajja ng'agenda kukola ne mukazi we omukazi n'atuuka ekiseera ne bakula bonna ne bakulira ne bakulaŋŋana omusajja n'atafuna mukazi mulala. President Museveni example ayina maama Janet yekka tomuwuliranko bino va mu bino eby'eŋŋambo nti alina buno bw'alyalyako abo bateyabwasa abo bateyabawasa n'eŋŋamba ng'awasizza n'afuna mujja omulala nti ayina ono nnamba emu ne nnamba bbiri. Ekyo kye ŋŋamba. So abakazi mukakkane temututeeka ku puresha bwe nfunamu akasente nsobola okuwasa omukazi omulala oba bwe mba saagala nsobola okugamba nti kangume ne mukazi wange tubeere ffenna nga teri atukuba ku mukono kusalawo kwange ng'omusajja. So embeera weyo bwetyo bweri nokitegeera. Kati gwandaba nkimanyi oyinza okuba ng'oli mukazi kino ne kikunyiiza n'ogamba bannange abasajja bamanyiira ekyo nkimanyi. Obusungu abakazi mulina bungi nnyo naddala ng'owulidde nti mukazi munno ayita mu mbeera ng'eno obusungu mubulina. Naye era nkimanyi eriyo abakazi atajja kibaamu na buzibu ensonga eno okuba nti omusajja akola bw'ati. Kati mumpe endowooza yammwe mu comment section awo omukyala eno ekintu kyabadde agezaako okukola wamma kyekituufu kubanga olaba omusajja afuna ssente nga mwavu omusajja afuna bakazi bayagala nga mwavu. Okimanyi nti teri muntu asinga mwavu kwenda bannange abaavu baagala obwenzi kyokka ewaka talekayo kyakulya talekaayo mmere tawalira baana tajjanjaba tabagulira ngoye naye ng'akulaga nti ebbali atambuza omuggo gwa Musa okubula okwekutula obwekutuzi. Naye ate omusajja alinamu kasente muleke anyumirwe ssente ze azirongazi nti mwe first family ye esooka muli bulungi abaana basoma omukazi oli mu makaago tojjula muleke omusajja yeyagale muleke asajjala ate ali nekiraawo gwe okuliridde muleke ekyo bane tukkiriziganye ku lwekyo kale mumpagire ku lwekyo. Nze omukazi ono simuwagira kuba nti yetta
era bw'agamba nti agenda kwetta yafiirwa omusajja tafiirwa. So embeera y'obwetyo bweri. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekuumira ku mukutu atandaba ku subscribinga. Simanyi kikyolinda, simanyi nabagamba era n'abantu abatugobera bakimanyi. Eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantu walala wonna, ng'ogenda kugasanga wano wokka. So kyolina okukola ekintu kimu, kuba nti osubscribinga noba nga otwegattako butereevu nti bulemba ntaddeyo vidiyo gw'oba osooka okugiraba. So kona mu kapeesa ka subscribe, then kona mu kade kajje mu personalize kateke mu all, obe nga tosobola vidiyo gye mba nkuteereddeyo. Mbaagala nnyo mwena mwena. Nabagamba nti wano amawulire ge tuleeta tetuvoola, tetukonjera, ate tetuwalampa, tetulumba, tetuvuma. So ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Otherwise mwebale nnyo kuba nti ate mutuwagidde, mwebale kumpagira, mwebale kuba nti ate mulaba vidiyo ze mbateerayo. Kansube nti siba disappointing abantu bange. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, abampere buli omu kyasinga okwagala. Siyinza kubwebaza kimala. Mubere bulungi, mweraba. Peace and love.